essaawa zino gwe yonna gy'osinziira okubeera ku mukutu mbanyingiddewo okuba nga nkuwa amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga Uganda era nga nkugamba bugambi gw'atanna subscribinga omale onyige n'akakade osobole okuba nga tosuwa mawulire gonna gagenda mu maaso mu ggwanga era nga n'olunaku olwaleero lwe lunaku olw'abakyala era ng'abakyala ab'enjawulo basiimibwa era gwe naawe gw'oba osanze oba ayina eddaala lye yakwongerako naawe kiba kyanjawulo nnyo okuba ng'ovaayo n'osiima omuntu oyo. Olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba ng'ono ye mutabani wa Yoweri Tibuhaburwa Museveni omukulu avuddeyo n'abanga amenyeka omutima n'abaako ebigambo by'ayogera eri maama we. Omukulu Muhoozi ono avuddeyo n'agamba nti mu bakyala be yali alabye talabanga ku mukyala amanyiddwa nga Janet Museveni olw'ensonga nti omukyala ono y'omu ku bakyala abaddusa omukulu Muhoozi mu biseera by'entalo n'amuddusa wali mu exile Tanzania n'amujja e Tanzania n'amuddusa wali e Kenya era nayo n'amugjayo n'amuddusa eri e Sweden nga bino byonna babikola okugezaako okwewala okufa. N'agamba nti omukyala ono yasinga okuba omukakkamu era omukyala ono yasinga okuba nga ayina ekisa ate nga mugezi. N'agamba nti Mukama weeyongere okuba nga omukyala ono omumpeera emikisa emingi. Maama Janet omukulu Muhoozi ayogedde ebigambo bino nga abisindikira omukyala amanyiddwa nga Janet Museveni nga ono ye mukyala wa Yoweri Kaguta Museveni. Yadde ebimu byavaayo kaawo buli omu era nga embeera eri awo bagamba nti waliwo embeera etali ntuufu wakati wa Janet n'omukulu Muhoozi olw'ensonga nti Muhoozi ate Janet si yamuzaala ebyaddala naye ffe tetujja genda nnyo mwezi ensonga ffe tukuleetedde bubaka omukulu Muhoozi bw'asindikidde omukyala Janet Yoweri Museveni. Kati gwali ku Prejan Media kugamba bugambi subscribinga olaikinge onyige n'akakade then tewerabira ezo tablets zolabaawo ku screen. Tablets ezo ziri customized osobola okuyamba omwana wo n'oba nga omufunira tablet omwana ali mu primary, omwana ali mu secondary n'omwana ali mu tertiary institutions naddala abaana abo abali ewaka ne baba nga ewaka basobola okuba nga basomerawo. Tablets ezo ziri customized osobola okuba nga naawe ogyegulira ng'erimu notes zonna z'oyinza okwetaaga okusobola okuba nga okipingira omwana we waka ate ng'omukipinga ali engaged mu bitabo aleme kuddayo ku ssomero nga obwongo bubisi. Owulira, so tablets ezo za layisi naawe osobola okuba nga ogyetuusaako okusinziira ku eyo enamba eri ku screen oba osobola ogenda ku eyo website direct n'oba nga ordaringayo eyo tablet ku ssente entono. Yonna gy'osinziira tugamba nti obadde muwuliriza mulungi.